sabadde mulwadde naye bw'otegeka mu ngeri nga omutanda alaba yeetaaga kunnyonnyola kingi ajja kujja atuule. Then secondly tulina ebintu bye twateesa kubanga ekintu ky'okuwa abantu obucupa kyateesebwa a certain click of people. So Habitat najja ne twogera kubanga laba disagreements zaffe tezibeera permanent nti onomujjawo but this is business. Ne tumwoza emission kubanga twali kati ekimenge kyali kikoze enkwacho naye nga tukiraba nti kijja kulabika bubi ffe okubisana kabaka atudde wali ate ffe wano namwe mukoleyo wano kubanze either we nali nja musapoti jukira ekyamusapootingisa okubaani kati era nga nali ngenda musokolamu abayimbi Habitats ndyoke mbateeke ku nkwaco anti gubula asatu ng'akasaawe k'enkwaco katono abantu bakuba pate paka nateeka kubo which means yali vision kulaga omutegesi nti you went wrong okutusubjectinga mu kutukuba obucupa kubanga abantu si bwe bakubanga obucupa no mwalimu sayansi yes bapositioninganga abavubuka nga bibiri ne babawa obucupa babukanyuge nolowooza nti abantu gwe weebuuze abantu ababa badde mu dduuka basuka emitwalo 5 ffe abadde ne security twawuze ne security bantu 100 abantu emitwalo 5 bayinza okulema okuba abantu 100 ogenda okuwuliza bebe kyekyatuuse mukyebuuze abantu emitwalo 5 nga banyiivu oba abantu omutwalo gumu nga banyiivu bayinza okulemerera okuba abantu 100. tugende mu details awo wennyini kyenadde njagala kumanya because bebe waze n'oyimba waliwo yabadde ndowooza agezaako kukolaawo akati fujjo akati naye ne bamutereeza plaani yadde very simple. Yes. Bamujjukira nti obucupa bwatandikira ku nze era Habitats yatuula ne babala baplacinga abantu obucupa but at that time there was a lot of hype nga sina baki bantu ti bano baplacinze kati kirabikira ddala nga abantu bano abasasudde nga be bazza okukola ki that is hooliganism. Kakati ababulange ndoza ne bakiraba oluvannyuma nti there is a specific group of people who intentionally are blessed to do those things. Kati jjukira entertainment y'enkuka yali etandise okufa because abayimbi ojja kusanga abayimbi ab'amaanyi baali tebakyagendayo. Tolina Bebe, tolina Camille, tolina Kenzo, tolina Mayinja, tolina Alien, olina ani osigaza Misati. Kati kyokkola batandika n'okuba bano upcoming abatusookawo emisana bo babakubira ddala avaayo they would rather stay with the stage empty than to see a new artist gwe batategeera. Kati problem oyagiranga nti abantu abasasula sente zaabwe okulaba entertainment bangi nnyo naye ate abagiramu okuzanya obuzannyo bwabwe bangi bamanya begenda okubuuza jjo mwakikoze mutya kabadde kabadikyawo wabaddewo awo naye nakiralinze kankwe description gye nalabye ate oluusi tuba tetwagala kwogera waliwo comment alindi yakoze nagamba 5 mbaagala wali eyi neŋamba 5 baagala wali eyi nze ate nalabye Bebe Cool statement gye yakoze ku stage nagamba Fangon Soldiers mwebale kwa waliwo ekyabadde kigenda mu maaso naye ndaba abavudde ku stage ne bakkirya wansi mu baana kakati bannaffe aba opposition batuteekako nnyo embeera etaali ndesisa yakuwa good example Alien Skin omuvubuka muto munauganda kolemesa wangi from the group talina kyakoze yakuwa example okukyuzinga political side oyina eyiyo nine yangukoze ekyo. So what was the reason of putting a paper on so bw'onyigiriza ennyo kapa mu nsonda emala neebuuka neekuukira mu kifeesi kakati bo kennyini abategesi baakooya embeera ne bagamba no babadde bategesi oba mu abayimbi ate tusookera ku mutegesi omutegesi waba akooya embeera fukosa asooka kujjawo abayimbi tubanaye
ekifulu kino baali bakiyimiriza bayira ne bateekawo condition ey'enkuuka nga omuntu yenna agenda okutegeka enkuuka kwe banaagiwa okujyawo ng'aleese lisiti eno ey'abana abayimbi because twagala okulekerawo okupoliticizinga ki enkuuka n'ebivulu ne music so